omuntu ayamba amanyiira era bw'oba oyagala okumanyirwa sabirira nnyo omuntu nti akuyambe takuyamba kukikomya nti naakuyambye naye ate ne mu bantu agenda akiraalaasa abannyonnyola oyo gundi mumulabye wano kitubadde tumusuubiramu si kyali kati bw'obanga Mukama Katonda asobola okuwa obusobozi obwetaasa wetaasa akamanyiiro ako ng'ekitono nga kyange bwe kiba nga si kyetaago nnyo tosaba buyambi obuyambi bulungi naye bwe kiba nga tekyetaagisa ng'osobola nti banne wano nange nadde seebe kyabadde tekyebeereka mulimu ebintu bikutuuseeko bakwetaaga bakutte bakusibe weetaaga bashurities ogenda kukola ki b'omanyi bonna tekuli babuvunaanyizibwa bwe baagala munnange nyambamu nga kitegeerekeka naye waayo etwalire abaana bange mbadde ninawo endaga wano mulimu ebiteetaagisa nze mukunze n'okugamba obugambi omuntu nti nyamba tekinkolera makulu nkugambye okuyamba kumanyiirwa obuyinza bwonna oli abo kufuna nze kyovola njagala nnyo ebintu ebyange nga biri independent kizibu nnyo okulaba omuntu akoze ddala ebintu ebinene nga binene ddala nga babadde bakozesa mukozesa naye ate ekyo tekijjaawo nti temuliimu be bakozesa babizimbye gye bali babizimbye kati wano abantu babadde bataagenga nga bagamba abuuza Haji Bakaluba I think ababadde bawulira story yange basobola okugiwulira era ogenda okulaba nga kumpi formula yange efaanagana ya mwami Kakiika nti sadduka we bankozesa nabeerawo nga bankoza ekumala emyaka 19 ng'ate nange bw'ozimba n'ekikyo bwenzimba nawe nabo okozesa nga nina benkozesa ate obugagga bw'owulira nti gundi alina ekintu kya miliyoni 600 alina ekintu kya kawumbi abantu bamanyi nti omuntu akeera bukeezi n'akigula ekintu kifuuka value ng'oli nakyo abamu n'abagagga wadde beyeekanga bwekanzi naga nina ebintu ebiweza akawumbi ng'abadde takimanyi ye yakozesebwawo n'awezaayo obukadde 3-4 n'afunayo wali owakapoloti aba yakakagula baakagaba naye nange ninawo wano fuuti zange kanzikwongereko yagula decimals 12 agenda okumaliza ng'alimu 28 n'aziterekaawo ze yakubirira okusonda okumaliriza ne miliyoni 35 agenda okudda mu luvannyuma nga bagambira ettaka lya 2 nga naye sente tazifunangako ebibiri yabikutte n'agenda n'agula eka 2 ez'ettaka oli atandika okujja n'agamba yaguza atya eka y'emiliyoni 2 nga naye erina olugendo gye luva kyava agirekawo n'ebeerawo emyaka 3-5 bagenda okujja ng'agamba naye wano n'alizimbyeko oba ntundeko nga eka bamugamba asobola gitunda 350 eyagirawo ku 2 kati kitegeeza bw'aba alinawo 2 ali mu miliyoni 7 kati ebimu otransitinga nga naye mwennyini tobikola ki nga tomanyi batono nnyo ababikola nga they are way of the process abantu abafunye mu bintu bye bakozeemu be bantu abaafuba ennyo to understand human nature abaafuna mu bye bakuguseemu be bantu abaakola bizinensi naye nga bagenze na nsoma y'abantu n'ategeera omuntu kasita otegeera omuntu kikyasobola kyalowooza tekikwetaagisa kubonaabona kumanya kikyasobola kukola kuba you can predict nze mubaamu nina ekizibu natandikanga okwogera n'abantu nga nina ebintu byenkola kusimu ng'omuntu mga yes okay novaako naye nga you could feel nti obadde rude naye nenfuna omusajja professor gwe nawulira nga ayogera n'agamba nti abantu abatuuse ku high vibration in life osobola amanya omuntu gw'ayogera naye nti they develop
okumanya nti asobola okumalirizayo sentence y'ekintu ky'ogenda okwogera nga tonnaba kugimalayo kati olw'ensonga nti nno obwongo bwe bubeera ku supersonic speed agenda okuwulira ng'ekintu ky'olina okwogerera seconds 10 okitwala mu 15 kyava ja okay nti atandika okukaatinga mu ng'oyogera si lwakuba abadde tayagala omaleyo naye yategedde dda kikyogamba ayagala mukimaliriza akole ebintu ebirala era abantu olumu abatuuse kweyembera kyebava bagamba yogera ne sekuritale wange kuba alaba ye sekuritale wa mutegeera era ajja mu briefing na mu ddakiika 10 gwe bye wayogeredde essaawa 2 okafuna ako kengezaako kugamba kati wana abasajja abatulimu bategeera ntegeera yammwe oli azannya omuzannyo nga munene nga naye addayo n'atuna bategeera batya bw'omanya entegeera yaabwe nga gw'obategeezezza ekintu ky'oyagala ennyo kyekivaako okufaako oba okubonaabonaako bw'oli bw'oyagala ennyo abaana bo ogenda kukolerera nnyo abaana bo weerabire ggwe bakukutula omutima pressure zitandika omwana wange yagize waggwe omusajja yamukubye be bagenda okutta kwagala nnyo bw'oli yagala ennyo omukyala oba omukyala bw'ali yagala ennyo omusajja yagenda omukutula oba okitegeera bw'oli yagala ennyo ssente ze zigenda okukutula emmeeme ogenda kukola kazi kakati obeerawo nokaba bannange nolowooza kino nolowooza kiri olina mental fatigue weebakadde kyekiddako weerabira you're neglecting your body weerabirira kakati ekyo nekitandika okupapiriza okufaako ogenda okulaba ekiwalaata kikkuba envi zikkuba naye kiki sente ze you are consumed owulira oyagala kufuna kati n'otuuka n'ekiseera nga tokyasobola kubala senga walaba ebyobugagga bungereza bye yayogera Gaddafi bye yaleka mu bungereza bye baakwata you'll be amazed ntunga omukawo badde obyagazaaki ebyo byonna ate nga teyaleka ebyo byokka naye nga yeerabira n'okwerabira nti no what am I collecting for ena nentunuulira human nature n'entya ddala ekituuka mu badduga genda bugenzi ku mukolo otunuulira omwana w'omuddugavu olabe nti nno buli muddugavu wano kumpi they are suffering from narcissistic personality disorder ayagala atuuke bamwogereko kazindaalo bagundi yatuuse gundi wuyazze mumuweeyo eddakiika tolina byogamba bantu bye batawulirangako but what is disturbing you is your ego bonna ne batuuka omwo n'obalaba nga bazimba ate bw'otuuka mu society eyaffe eri illiterate n'olyokolaba buli omu wazimbiraawo nogwosanga ku kkubo gwe waliyiseeko nannomodde ng'ayagala okulaga nti w'amaanyi kiki narcissistic personality disorder buli omu ayagala kulaga nti kirwadde nze nzuuyo abantu bayinza okubeerawo kandi wano mu Uganda tulina abantu bangi nnyo abafunye buli kintu kyonna kye baayagala all they want is let it be and it will be bane kiba kun fayakun ngambe kibe ne kibeera nga kyekyoka ekimutawaanya kakati omuntu oyo oyinza okwekanga nga ne mu nsi ye ate aba yeetaaga therapy naye aba mulwadde yes ng'olina okugambibwa buga you can do without. It's okay. You can do without. Mba ntya nga sinze ngamba. Mba ntya. Ntimbera tanga sinze kansa. Obulamu nabusobola. Ononya kisente olira kansa bakusasula milioni billion ina business zikwa milioni 2 naye ku mukolo bakumanyira ayagala kiri. Yes ku mukolo nze nkiragiri. Ku mukolo gwonna balina okukansala ina okutuuka ne bamwana ayogera. Kati bw'anabanga akosikalina n'abanjoge n'abanjo nga bagamba mulala nga sinze gwe bayita ng'afiirawo nga naye alwala ekirwadde
muzeeyi yali atubuulira n'agamba temutundanga ebintu by'obusika, temutundanga ttaka, tewaliiwo akawunta etereka ssente za ttaka. Ffenna ne baganda bange twakitwala literally, twakitwalanga bwe yakitubuulira. Naye bwe najjanga kuno nga ndaba bannange bakola bali mu real estate basuubula oli n'atunda n'afuna amagoba ga 3 gaaki nga nze ŋŋaanye ndi ku kimu baŋŋamba tokola ki totundanga. Namalanga kukola mistake oli yampaako ssente ezaali zimpa amagoba kumpi ga 100% neŋŋaana, naye nga ssente ezo nino ozisolooleza emyaka nga 10. Ngenda okudda abasajja nga mbalaba bakubye multiplication bafunye ssente empitirivu. Nenzirayo nenkwestioninga muzeeyi kye yaŋŋamba. Nengenda ku formula nentandika okukola abasajja bano bye baali bakola, nentandika okukola era n'abala nentandika okugenda nga mbayitako. Nekitegeeza ki? Omuntu asikidde ekintu okukitunda tekitegeeza nti tekiriimu mukisa. Wabula obwongo bw'omuntu atunze buba si bwe bwakikola nti buba tebusobola, tebulina magezi gahandolinga value yakyo. Bwonsanga nga nina ettaka lya miliyoni 8 oba kawumbi, mba natandikira nengula ka poloti ake miliyoni 3 nengula akenya wali ne zigenda nga zikulakula. Yes, sente nagenda nzifuna gradually nenzimanyira. Kati ono omwana abaddewo nga akyasaba emitwalo 10 okubuuka omulundi ogumu n'akwata miliyoni 8 tasobola kuba na magezi gazitemaatema. Kyova olaba azikwata n'azikola ki? N'azitta. Kaakati bali mu kugereesa oba mu kubuulirira nga bagamba tewaliiwo ssente zitunda bya busika zirimu mukisa. Era oli agamba byonna bo bagereesa nti nno ziba za bisiraani. Waliwo birabyeko abigaggawaliramu ssente tezirina kisiraani. Wabula obwongo obuba buzikutte buba tebunneetuuka, buba tebunnatuuka ku leve eyo bwe bubeera obugonvu. Kyova olaba bukwata ne buzikola ki? Ne buzoonoona. Omuntu akkiririza nnyo mu nnono, akkiririza nnyo mu ddiini, mugende kitono. Bw'otuuka n'orizoninga naye n'omulaba nga takwata muleke. Ngatava jali waliwo watuuka mu teaching nga bakimukakasa bakimuddamu kiro na misana nti bino tebibeera mu ndowoozayo. Yes, the training is strictly don't apply thinking. Take what you are told. Over kumulamu webale nnyo. Yes, and how can you use a group of people where individual thinking can apply? You cannot. So you create a cult and you set rules which must guide you. So if the rule says mukwate bwaba akola bwati bwagira bwati you must follow. No emotions, no what. Your brain wash your kati also then you can understand. Kama akumme ebirala. Akuwa omutima omugagga. Akuwe mizi. Akuwe obusasi. Yes. Akuwe mizi bino ebyensi nkubulye tebiggwayo. Twemaliza mbwe. Gyokanya okubigoba bw'ofuna kino ng'ato ogenda onoonye ng'ogenda onoonye. Tosobola kukkuta. Nze nabeerako ne nnoonya nga nina tageti ya ssente zinjagala mu bulamu. Nenga nemba nga nfuna ssente bwe ziti maze. Wallahi ntuuse ekiseera ng'oba nzikubisaamu emirundi emeka n'olwaliro nkeera n'enkola. Nengamba fatigue ennuma naye nga toweebaka ng'osituka n'ogenda n'okola ki? Mukama Katonda yakola mwana Adamu nti okukkutaako tekuliiyo. Bw'otuuka butuusi n'ogamba naye wekusawe oba n'ogamba nti agundi abadde ampitira omulimu ngenda gulyako miliyoni mmeka 10 naye enjogera yembi. Agenda ofune ssente tetujja kukwatagana awadde ssente nzaagala, ekyo kibeera muggwe. Kati naawe okufuna mukali akagamba mbyagala naye ekyo tekinkozesa ekyo. Okwo kuba kukuzibwa nnyo. Era omala kulaba bantu batalina nnono eyo. Abantu abatalina n'omanya nti waliwo ekyobugagga abantu kye batategeera.
n'atereba nkula ya muntu tekiriko na anti nze mulimu yes nze mulimu ekintu oli kyatuukako ddala nga mulabira ddala oba ne baba client nanyigiriza n'omuteekeramu ssente n'omaliriza omulimu ng'oyagala kumuviira buviizi toyagala kuteekawo ng'owulya toyagala kibeere na ku bwongo bwo ng'oyagala kukyejjako nga ogamba life is not all about money or about power. There's more to that. Mulimu abantu abekkusa ng'abeera bubeezi awo n'atunula butunuulizi bikoola bw'ati nga they found happiness in that. N'asomawo akatabo ke ng'alina fulfillment eyo. Mulimu abantu abakola ne beerabira n'okulivinga obulamu. Ne beerabira n'okulya. Oba mba tebaagala. Obulamu tebuli mu past. Obulamu tebuli mu future. Obulamu buli mu present. Bantu bangi nnyo beerabira nnyo okubeerako awantu awo. Okulubata abantu abamu tutambula nabo but they are not as normal as we think. Yeah. Ovanga ku muntu agamba nti nno njagala okufuna ekintu bwe ekito oba njagala kujja oba ngenda kufuna bukulembeze and the process mulimu abantu nga 100 abalina okufa and they are okay with it. Njagala kino but naye nga abantu nga 100 balina okufa. Nze kyenjagala kasita sifirwa wange bwekyo bw'oli kitegeera ojja kukakkana. Mampaati gakke seggwange enti yeegumya ku muwula omutiitizi yanyumya olutalo awo ne tujja wetu genda olubuze keni lucamuzi yajja n'agwa mu mayuuni n'abula yagamba komando tosigalawo ate ani alibanyumiza gwaliddayo n'obanyumiza abasajja bazze n'ebyokulwanyisa we bati naye oluddako twetegeke sikulugenda mu just like that yensi omusajja ali ku TV okwo n'agamba obuzibu mwina abaavu musaba nnyo. Omugagga agira bugizawo kawungiza azinza n'ogamba Jesus good night n'ayingira obuliri ne buki Jesus n'amanya nti omuyaye wange ayingidde obuliri neggwa n'omuyita mu nnimi 10,000 nga okanga waaki n'omala emyezi egi omuwuka nyanga atawulira nga tajja kubanga mukyayina kyavaga fayiro mugigale yagano kyabitege omwana wange yabakyoye ate siriwala mpola siwulawa buli muntu standard ye ey'obulamu be bantu b'osisinkana wamu level ya 10,000 nga bw'olowooza era bw'ogenda okusisinkana. Naleeta abaana bange wano nga tuvudde e Bulaaya nga bajja bamanyiro Africa balaba bya UNICEF byeteekayo obwana obukaabanga embuto zizimbye nga n'enswera bweziri ne bagamba mu Africa tugenda kubeerayo tutya. Bwe baatuuka wano ewaka we baabeeranga bali mu kikomera bwe baavaayo n'engenda ne mbateeka mu ssomero amasomero mwe baali nga basisinkana abaana b'abanene baminisita baani basipiika nga be basoma nabo kati baavaayo ng'ate we badda e London ne bagamba ate obwavu obuli e London tebabulabangako kuba balaba bakeera bubbaasi kulinnya bbaasi kolaki naye wano we baalabanga emmotoka zi V8s Range Rover ziki nga bijja nga ati and it is something very normal. Wali e London emmotoka gy'oguze 5,000 obwera mu milioni nga 2.3 okugivuga e London ogivugira mu 2.3 wano ogivugira mu 3.5 semuka nti wano ogiteeseko transportation ogiteeseko n'emisolo kati kitegeeza owaawa n'agivuga abeera w'amaanyi nnyo okusinga ow'eri naye kati babiraba kusinziira bantu be batambuliramu kati buli omu yenna awa analysis ye kusinzira mu baki booliko muntu yenna akwetoolodde bw'aba alina value gy'akugattako making sure nti n'olina value gy'omugattako noonya value muntu gy'akugattako rather than focusing on what they gain from you ojja kukola wana abantu babeerawo n'akozesa yinginiya n'amuzimbisa ekizimbe kimu n'amuzimbisa ekyokubiri n'amuzimbisa ebizimbe 10 lwaguze ka primo n'akaleeta ku site omutima ne guzimba n'atandika okulowooza teyanzibye gundi sente zino ndabika naye kyembadde n'afokasinga ku mulimu gwe basembyeko okukola weebale nnyo bw'obanga okyalina embeera bw'etyo oli mwavu mu mutima
omuntu akola omuntu agaggawala for as long as ompa service ekyange ne kiyitawo nengatta nendaba nga nafunyeemu oba wafunyeeko oba tewafunyeeko ekyo mba nkirese mu ndagano kasita tuba nga twamaze okutegeeragana ate omuntu buli lwabanga akufunirako akweyunira namandha wagundi kati kyova olaba nze nzimba ekizimbe kimu ne kiggwa myezi 6 myezi emeka abantu bagamba lwaki ebyange tebiggwa olina miliyoni 5 naye olina omwana omunyigiriza ku mitwalo 3 oyagala ofune wekka omwana wagala nti ngenda kukolera olunaku gumu 2 buli kaseera kanaana kyava bikola valagana n'asuulaawo n'atambula n'agenda ate nekibanga kivumaganya gwe wagwe wapata n'omulimu yes kati abakozi bo buli kiseera ku site tebabaako baba bafiiriddwa kuba bo bambi abazimbi bafiirwa ayinza okutta taata w'emirundi ng'ena mu mwaka oli ludda twagenze mu kyalo lwaki abatta yafunyeeyo agenda mumuwa sente gwajja kukolera nga by the way what makes people stick around you gwe kasita obala mu value ye nga yakwongeddeko naawe n'otemako difference ye muleke abeewo yajja n'okubuuza olulala Haji tuddamu ddi okukola nti tulindemu oba jangu abavubuka basale speed social media etutwala naye abavubuka bakole ki basale omuliro abantu bakola but you don't know strategy eri behind ki bakola bw'oba tomanyi lwaki ono akikola kiveeko bwe mubanga temuli mu kaliba yeemu kiveeko kyova olaba naffe tukola ebintu byaffe ate abalala osanga omwo nga buli omu awa amagezi nze naalibadde ndowooza kino ekintu ekiri waggulu w'amagezi go oba wansi w'amagezi go kiveemu kyesonyiwe mubaamu oli awa amagezi n'omutunuulira nga awadde amagezi gonna nga masiru n'omulekayo amagezi ge agasigalemu ate naddayo abeewaabwe nze namugambyeko yamanyi oba agatwala oba tegatwala kati ne mubaamu naawe amagezi nga gali waggulu nnyo ng'ate agawa abawansi kati buli omu kunoonya amagezi gamufiitinga nze nga ku lwange ekintu kyenfaako mu bulamu bwange results zenfuna mu bulamu it's not people's opinions I don't care buli kyonna kyenkola gwe mukulu bate kyondaba nga nteze wano mu kamera nenjogera nenkola it is fully calculated mba nina kye nabazadde ntegeera omanyi bameka aba predicting za outcomes zange tezibangako in their favor kati kitegeeza nti ngendo kikola nga namaze dde okukola due diligence the pros and the cons era kyekiba kikoze eki kyekiba kikutuusizaawo wooli kati oli ajja n'ayogera kino n'ayogera kiri kyovola aba batakola research era abatawuliriza bajja ne beevuga oyo mungambire ko ndi busy bw'amala okwevuga biki ebiddirira kugwa nga yeekwasa abalogo kati bagabe nze sibangako mu setting nina benneegomba oba benneegomba tebaliiwo gye bali bulungi kati strategizinga obudde bwange naye ate ebisinga mu byonna mukulu batte nze I have mentors ntuulira ddala and I make research ku bantu benjagala okuba nendaba bye bakola pyara gye bakola kikye bakola and just know buli lwembanga ntandise okubikola abatabitegeera balina okunvuma endowooza ekutuusizza wawooli tesobola kuba ndowooza yeemu ekujjawo olina okubaako byogamba nti nno kaakati njagala kukolagana n'abantu tugenda mu bizinesi bwebanga babadde wamanyira okutwala obusente bw'abantu tobusasula tokola ki olina okubaako byokyusa nti nja kutuuka ekiseera neetaaga credit obudde bwonna mu bizinesi baagaye tosobola kwetengerera nga tewaliiwo akuwoze naye banampola batya bajja kumpola kusinziira ku busobozi bwange obuzzaayo kati n'otazaayo lwakuba oyagadde nnyo okuzzaayo naye ng'omanyi nti nnono nina okuzzaayo so si kuzzaayo bampa ekinene olwo abazaayo akatono era bannayuganda babikola wano abagenda e Japan kuba mu Japan ye ekimusookako mpisa
yabaga abaana baabwe bagenda ku ssomero ne badda teri asobola kuhaatinga mwana wa munne era ne wamulaba oba ali awo atudde balina kubanga batambula kugenda mu ssomero ambuza okola ki wano obuvunaanyizibwa obwo bulimu bannayuganda bagenda okusuubulayo bano abaakolanga mu ndeeba bamuwoze konteyina emu ey'okubiri akikolanga kuweza 5 5 bwe zaawera teyazzaayo n'akola wano ne batandika okulya ssente zaamala emyaka gy'ayitawo era obugagga ne buggwawo so senga yakuuma layini eyo n'asigala ng'akyakola yalibadde nakati akola ki nakati ng'akyaliwo yalibadde nakaakati akyaliwo kati abantu bamistakeninga activities in brains to thinking but thinking is a deliberate act okukola analysis ku muntu oyo kaakati eyalabye mukyala we ng'akola ebyo ebintu asobola okukyaŋŋanga nga atandise okutegeera amagezi ge gayimiridde gatya ayinza okutandika okukikola bw'atyo ng'akutya buti kuba wayomba oli tewamubuulidde ggwe biki bye wakola kati okwerowooleza kubeera kukwo mulimu abantu ate gwe omuntu oyinza n'okuba omumanyi nti ye bwe muyombesa asirika busirisi kati gwe oli bw'okimugamba aga bw'omulaba asirise nakijoba nange wano bwe yakinkola kati ng'osubjectinga events wezitasobola kuapplyingira okulowooza it is something totally different abantu bali influenced by gye bava environment ze bali owa mukyalawo ne bwoba omuwa business byonna byomulaba ng'atandise okukola ddayo otunuulira abamuzaala n'abantu be yakula yeegomba omukyala eyakula ng'alaba abakyala abeesiiga ebizigo ne bw'omukuba ne bw'okola ki togenda kukimuggyako kubanga b'okulolaba bw'otya kati bwe bajustifyinga ekintu nti kituufu bwe nkugamba ggwe okiveeko mba nkunyigiriza kuba obwongo bwo bwakitwala dda nti kituufu era olina okukikola ki olina okukikola nabwekityo bw'olaba sengaawe maama we bonna abamuliko awo gundi bamusanze ne mukaa gundi yayendedde mu bufumbo gundi ono wo bw'aba takikolanga ayinza okubeera nga good girl not caught yet kuba ewaabwe si kyakwenyinyala tebakinnyonnyolako njagala otegeere bye nkugamba nze kano nkagamba ennyo ndi musajja musiraamu ennyonta tennywesa mwenge era ngenda ndaja napaka we nafuna amazzi wegakola ki gwata agunyota n'ennyonta terina kukuluma era esobola okunsanga wenjala n'ennuma n'enkamyayo nengasi mbizi n'esowani gye bagive sijja kulya lwaki kuba mutima gwange entendeka gye batendeka obwongo bwange bagifuula kyakwenyinyalwa nalaba seeka nkata yali anyumya ng'agamba nti nno si kugirya nti tetugirya nti ekaawa n'agamba oluwoma liveeko ewooma naye erinzikiriza yekwesitagafiruza ng'ogikoze eki ng'ogirabyeko simanyi oba amagezi gazze mwegali bulungi kati eri ebanzikiriza kati omuntu yenna okukyusa endowooza ye alina kukkiriza ndowooza ye alina kukwata ku ndowooza ye kasita ataganjula n'agamba nti nno naye endowooza gye ndowooza ddala yesobola okuntuusa wendaga kuba endowooza ekutuusizza wawooli tesobola kuba ndowooza y'emu ekugjawo bw'obanga oyagala okutambula ng'okola ebintu byo nga bya kisajja kikulu mu magezi try so much to develop a character character nga analyzinga it is ready to learn, unlearn and learn. Kyomanyi leero enkya kiyinza okuba ekifu kikkirize nti kisobola okuba ekifu ate oyiga ekirala
ensojja gitambuliramu nga buli mulembe tegukuleka naye abantu abatayiga abatadevelopinga character they follow ideology all the time. Now bw'oba oyagala okumanya omuntu atategeera ateetegeererangako ye muntu following ideology. When you follow the ideology, once the ideology is attacked, you feel attacked. Ebwogezaako okusomesa abantu ba wano baba tebawulira naye bwe bamaliza bakulabako ekirungi omanyi kye basooka okugamba naye bano ssente bazijjayo gye batatubuulira n'omugamba emisomo emeka gye waakasikipinga nti fenga tukola ani akugambye nti nookukola ennyo n'okulafuubana kwe kugaggawala emisomo wano ne bwe tugitegeka agaana okuyingira omusomo ogw'emitwalo 2 oba 5 n'agenda n'awulira agenda okukuba ebidongo asule ng'omutwe gumuluma n'agenda n'asasula emitwalo 10 n'egi oba n'adigidde obulamu bwa kiseera n'alya emitwalo 10 ekiro ekyo enkeera n'asula ku hangover ng'omutwe gumuluma n'amala ne yeebuuza abagagga babijjawo eyategese ekivvulu ekyo ye mugagga gw'olina okwebuuzaako bw'amala okukola promotion ye ngaddeeka nga muzimuleetera ng'alye bw'ogenda ng'obibasomesa nga batandika okuyomba kati ebimu mulina okukkiriza nti ffe ebyaffe bwe tuti bwe twakola ki bwe twesalirawo